At a remix. After a long time, after Pierre Pounds deserting Big Talent and all that. Ebyo byonna twende tupaate kiyimba kiruddewo. Nanti ngamba ne kati why now? Oli omuli wa mayirungi amala gwaddalu simanyi emisafirika nekikola ki? Nekikwata. Kenza ajja kutugamba Pierre Pound nze yamuzuula biki naye ng'ekituufu kiri nti akaziki ko hit song tewali. Tewali wano hit song. Kenzo woba omugenderera ayagalwa nnyo abroad. Okusinga wano abaana bawuli gambi wano waliwo ennyumba za Palaso. Loteti simanyi weekend baluwulira ne balumanya naye wano waliwo ennyimba za Palaso. Fiki Fameika, Zex Birangi, Mudula, Vivian Tendo, be bali wano, Liam Voice, Victor Cruz, Sama Soja. Be bali wane waka. Be bali wano. Be bakuba. Kati Kenza chichina ye. Anti nakati twende tupaate oyamazo salanga alina okulipira kuki? Kukola beyo. Ne bulijjo ngata muyita kuluyimba lulala. Pierre Pound yavadda mu bitu ya Big Time nga talina kyafuna. Bakusayininga n'obeerawo. Kati awe yafunye twende tupaate ng'oli omuli wa mayirungi ayagala nnyo laba kwani ku Kenzo Pierre Pound nangwe akankutwaleyo era wabalabaawo sewunyiza waba ina remix sinnagiwulira nenga ne twende tupaate yali yabaawo dda nga tewali aluliko kuba lulimu akoko twende tupaate era kagenda mu malawaawo nga nawo katuyitamu azizzaako ki Pierre Pound alinawo ekirala tugenda okwebuuza alinawo agikubye eki bajita agikubye oluyimba lukola luluwaze nga siruwaze ennyimba za Palaso ne Palaso kyonna kye yakuwa obakuogezibwa talina kiyampa Palaso talina kyampa zaba abayimbi sibeesiga bakubali sinza gamba nti nno mukodo baki naye nze sidiringa n'abayimbi finance kale ebigambo ebisembere abakulu abanadanga gwe mu kitibwa kyekyo bwa president wa blogger abantu banyala zingiro mulimu gwaffe uncalled for unrecorded and bichi byonna soko baba njagala abantu bagamba oba yagala blogging obutuufu wegatte mu bloggers association ate omanye n'ebigendererwa byaffe ffe tukolagana ne all government entities tuina programu ne twabaddewa iddiwa KCC tuina programu ne minister bali omunsa wowetedde tuina no wa security jimuwezi tuli do the business naye totujjamu ng'oyina just byonoonya tojja bifuna abaana bano bali organized ate buli muntu alina channel yesobola omuleeterako okulya sibayala wabula kyetwagala nti okukolera awamu kyekisinga obukulu tulina emisomo egyokutapinga mu digital marketing tulina Zoom ne UCC so we are being recognized nenga tulina basikima bangi ali omota participating naye atulimu yebirowoozo byeggulu fe tuli organized era banatuyita tutwala committees kuba byaffe bya black and ki setwetaga kujja abantu bonna ku mirimu tugenda wa ggulwa abantu batukkiririza mbatulonda era obukulembeze babukkiriza nti buli black and ki nze isima siri woti ate nchirumpa nyesi nani badde abantu nabagamba damu mpempe nkoni mbenga bano bagundi naye nzo ndaba ntambulira muki mu drone kubanga ndi mukoze emirimu njifuna era ne sente nenzikola ki nenzifuna ate naabo bennyini abaninana nabo nenzibatuusaako ajamisi yandaga nti ebintu byensi tebikumazaamu angamba isimene ennyumba yange nnene naye era nina bachefu bafumba dining namba naye nje sowani ki ennyumba yange nnene naye eri nsula mu kisenge ki ate nekyo kisenge nsula ku kitanda ku saidi ekitegeeza ebisigadde byonna bya duniya ofuna akatono tukagabana ne bemba ndi nabo ekikulu ndi mulamu kyekisinga njagala obakubiriza bannayuganda okwagala Uganda promotinga Uganda regardless ate n'ekirala okumanya nti covid yakyaliyo naba mu ngalo ogoberera ebiragiro okimanye nti ne gavumenti eno eriko ekyali ya musabba oba oyina endala gy'oyagala beerayo n'empisa mweno kubanga bw'otaba na mpisa n'eri gy'oyagala oyinza obutagiraba waliwo abaali baagala ennyo ekyuke be baakyuse
naye katono nnyo njagala congratulating Maulana Rain yayanjudde nekira osooka omusingayo ku just obubaka obutonotono Maulana yaliwo bano ba comedian anti bali babiri waliwo omuddugavu omuvandime waliwo n'omweru namagoyi omutono omuddugavu yayanjudde yayanjudde omukiyanjudde mukyala we owokubira nti abo basiraamu bamanyi okwanjula ab'okusatu ab'okuna just mwagalize mumwishingo Maulana and Rain kwagala nnyo nyimbira bulungi obuyimba bw'Oluganda actually omuvubuka oyo muyimbi ne comedy okola bulungi waba owasiza omukyala congratulations nkwagaliza obufumbo obulungi owasiza mu time ki ntuufu kubanga embaga ya covid eri cheap bantu babiri eri cheap omuntu yenna olina wasiza mu ate osukka miliyoni 2 awo omukolo gw'abasiraamu gaguwedde pastor omutabani wa pastor Senyonga naye yawasiza omukolo gwagulabyeko gwadde marvelous nnyo ate satwadde ekifaananyi kipi ekisinga ku kyalwema kyali yatulekerawo naye muyiseemu awo bamuyita Joshua nkwagaliza obufumbo bulungi nabulabye pastor Senyonga yataddewo essente era n'owasa mama Najinda yabadde omugenyi omukulu owasiza oli muto baga yabadde classy fine sikuyinaako buzibu as a youth webale kuyingirya bufumbo butuufu biri ebizibu byetulina ne taatawo byakayana nayomba n'abafubyo bikyeyongera tetunnamuvaako naye nga gwe ogwa omwana ebintu emboozi z'abajjeno zirekere baani tozeyingizaamu genda mu bufumbo otandike ebintu ebibyo naye zino entalo taata zetulimu naye sizakuggwa kati ng'akyazinira ku bafu nga bafudde ng'asanyuka awo tukyaliwo naye tetulina buzibu ku mwana tetuyina tumwagaliza obufumbo obulungi aleke entalo za taata we zibe za taata we naye agenda alwane naffe ab'emyaka gye atandike ebibye omuwagira okubanga naye musumba muwagira okuba nti musumba kuba omwana omuto kyakula alaba kyamanya bw'obanga taata wo sheeyi kikigaana okumanya eddiini okitegeera waba taata we musumba ng'alina following ng'agimaintainize n'atuuka n'omuteekamu embaga bwetyo kuba sirowooza nti oyo omuvubuka yabadde n'ezo sente so tiwali buzibu kufuuka musumba twagala n'abasumba abato abamanyi ebiri digito kati pasa Senyonga ayinza obanga TikTok tagimanyi naye nga Joshua agimanyi agimanyi kale tweyanza nyamanya yenze King Smith tukwatagane ate olunaku olulala stories tukyabayitira nyingi nnyo ambadde ne jjajja Gudu jjajja Ichuli abatenga president waffe ba